Lupazo mukwano gwange Lupazo bwe yava e Masaka eyo yali anjoleza engatto yanjolezanga engatto nga ntandikaawo naye ennaku zino yeeyisanga afuna hiti okunsooka oba okitegeera ate nga si bwe kiri okitegeera amaze emyaka mingi nga talina hiti kati muyonta buli interview ajja n'ayogera nkonjera n'eri Lupazo nja kukonjera sijja kuyisa bulungi nnyo Lupazo ojjukira ebiseera bwe wanjolezanga engoye n'engatto nga nkuwa transport n'oddayo n'oli ekyenya nkumanyiko ebintu bingi ati nina kyenjogera kati muwayire nfunemu ki oluyimba nkonjera lwaki oluyimba temuliimu nsa temuli kantu buli omu ekyo akiraba ennyimba entuufu ziri ku alubamu yange eriko ennyimba 42 nti oluyimba lwe lukuluma wafuluma ennyimba 42 wadde mukwano gwo naye olulwe lukubye okusengeza ennyimba z'ennyingi lunumamuko naye si nnyo yennugu eyo gyendeese yatadde ku festival omusekendingo giteekayo oba ina gipulinga dawe ino giteekayo omusajja akole because Lupazo ye muntu gw'osabira bambi ebintu bimutambulire omusajja ali happy ayagala nnyo music we abonye ate n'ennyimba nnyingi nnyo eziyina ensa naye abantu nga tebabiwulira ng'era bwe yabannyonnyola ebintu mwagano biwuya nayimba enkudi kati wakitomuita n'omugamba wadde waikubye oluyimba luneeno olw'ekisiru naye olina kukuba bw'oti ennyimba kuba kyaliwo amanyi ekyokukola gw'oza Lupazo fala yakukkuluma nti lwajja ewuwo wefuula bize obeera awo tomwate nantisola murikodinga amala gawoggana ate mayiki zange za bbeeyi tebaziyimbirako ebyo biyimbayimbi ebyo module eyo enkudikudi ebyo tebiyimbibwa mu studio yange